Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa Kyayiti YouTube channel ya olwaleero njagala tutunuulire eddagala lino liyitibwa muleke. Muleke yoyo muleke ono kyandibadde kikulu nnyo n'obeera ng'omusimbako ewaka. Ensonga gye njagadde okubeera nga tutunuulira, bw'omusimba ewaka ofuna akafo w'omusimba, abaana bo abantu bo b'oli nabo ewaka buli ku makya basobola okukeera ne baba nga kwe banaabira amaaso ku muleke ono. Mulungi nnyo. Omwana waba agenda ku ssomero nga tannagenda, mugambe amaaso ganaabira awo we wasimba muleke. Naawe omuzadde bw'oba ogenda ku mulimo, keera amaaso ganaabire ku ddagala eryo eriyitibwa muleke. Ate era osobola n'okuggyako obukoola nga bubiri bwe buti n'obunaabira mu mazzi ago g'ogenda okunaaba ku makya ng'ogenda ku mulimo. Kijja kuyamba okutambula obulungi. Buli kikyamu kyonna kijja kuleka kyewandisanze mu kkubo. Ebyo byonna ebijja okulemesa okubeera ng'ofuna akasente bijja kuba bikuleka singa onaakeera n'onaabira ku muleke ono. Mulungi nnyo. Mubeere nga mukimanyiiza abaana. Kwegamba ewaka w'ofunawo akafo n'omanya nti awo we mulina okunaabira amaaso, we mulina okusennyeza amannyo. N'olwekyo beera ng'okimanyiiza abantu bo, naddala abaana bajja kutambula bulungi okugenda ku masomero. Tebajja kusanga kizibu kyonna mu kkubo wamu n'emisomo gyabwe. Eddagala lino ddungi nnyo nnyo, kayitibwa ka muleke. Ate era bw'okasimba ewaka kakuyambako okulwanyisa emyoyo emibi, naddala egitambula mu budde obw'ekiro. Ka muleke kano kajja kuyamba mu ebyo eby'enjawulo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.